Inside Story Uganda, real source of political updates. Audio. Nti empagi zibasatu. President, Parliament ne Judiciary. Yes. Munkole entuufu omuntu yali badde tasobola kuva ku bwa speaker n'omuwa ekifo kya wansi. Bali badde bawumula buwumuzi. Yes. Kati nga gundi kadaga bamu bwa minister. It does not work. Kiri mu mawanga nga Israeli. Mu Israeli olw'okuba abantu batono. Speciality y'ebyobufuzi yalekerwa batono. Yes. Kati abala bali mu bintu birala. Byakukulaakulanya mu ggwanga. Minisita wa Israeli ate mu gavumenti endala afuukaani ate n'afuuka omudala ebyobufuzi babirekera batono. When you go to some countries, especially Nordic countries, abakazi be bafuga amawanga. The men are doing strong good. Bucha yindi yetandikibwa mu 1997 omusingasinga yakagivuga ali okwo. The singers and the army and they are doing it every tasks. Yes. Tebalina budde bwa politics kuge bali mu kukola bw'okuva mu 1997 yindi yakafugibwa omusingasinga omu efugibwa bani bahindu bibasinga okufuga yanti bano bali mu mirimu mirala. The singasinga in the army basinga they are in construction. Kakati mu mawanga naye ffe wano nti ebintu bingi ebigenderako. That's why you are humiliated here and there. Kakati kireti abantu nti Chief Justice would have retired, the Speaker would retire. You cannot say that the President is now ate minister mu government y'omuntu. President ate kiba kibi nnyo. Ndikakati Bukenya yagala dde yafuuka MP. Ina ekyo takyate kyali kibi nnyo. Anti-retirement benefits zino bazimuwa. But he does not want to retire from politics. Why? Why don't they want to retire from politics? Abantu abasinga obungi abo be bajoga ne balemera mu gavumenti. Nabo mu process bano baba balina kye bamanyiiko. Nti bw'ovaayo bajja kuteekako akakiiko akakubuliriza ky'ova osigalayo. Nti you can fight your political battles if you have a job. Nze bye nali nabibala dda. That's why for 8 years I'm at home. Kyesaakola nsobe kulwanyisa Museveni. Kubanga nze sina nusu gye nabbayo. Namanya nti what do these people do? Nti gavumenti eringa linezike mpaka nyuma kange lunagenda. Kakati gwe basooka ne bakuleka n'okola mu facilities za gavumenti biki byonna budget gye bakwadde, but they not went to strike. Nga balina obutego bajja bakutega. Muyiya baavuwazanga ne bookya n'amanda. Muyiya keranga ku makya n'akuyita. Oyina obugagga mu Kenya. Ate yali talina mukazi. Nga gwe bw'oba omuvuma akuyita ne mukyala we. Muyina abafumbira caayi. Ne mutuula n'akugamba nti oyina obugagga mu Kenya nti siina. Wamma kyova onvuma. Hello, manager wa Kenya Commercial Bank. Give this money loan to construct to have a ranch in Kenya. Government is guaranteeing. N'alyoka akwata sente n'agamba omukazi ez'okuzimba ennyumba nziwaddeko. Kwereza Moi yalifuza abakikuyu. Moi yali na EDC we kuba yayawukana ne mukazi we. Kenyatta yamugamba tijangu mpa mukazi we tuzine naye nange ozine n'owange maama wanje eno tusendinga emessage nti bw'ogenda okunsikira. Muka Moi n'amugamba nze sizina na Kenyatta mukadde awunya omukazi. Najjayo omukazi omulala. Muka Moi yeyaganya abakazi baba ne fitina. Sitajja kufuuka president ndowooza yali amu fitina. Baali bonna basomesa biki. Omukazi yakuba Moi tteke n'agwa mu dancing hall. Ajjayo omukazi omulala. Tajjayo muka Kenyatta. Anti ye Moi yajjayo omukazi omulala Kenyatta n'azina naye. Ng'onaaganya oligino ow'ewaka. N'akugirayo omulala. Kubanga omukazi waliwo abakazi abataagala kirungi kyonna okifune. Ye ng'ali waka naye ng'akwagaliza kibi. Era abakazi abasinga obwavu
bakazi baabwe Yes. ate eddagala balibuukira mu mulyango bagendera ne ku ndagu abwavu waze olina okufuna mukazi mulala oyo bwagenda bwaddanga tozaala baana bweru Kituufu. ojja osime ku mwanga olabe ewanga nti waliwo oba bino ebimuli bino Ebyo- ebisooka mu motoka ebyo- ngaomukazi anoba ebyo bitinkuula ebyo ebiyuniyuni ebyo bibeeramu ekintu kale gamba nti what is causing abantu batakitegeera nti vice president ekimufuula amaanyi ekitangala kyajja muono president but otherwise he is not a head of a pillar. The president is a head of a pillar, the speaker is head of a pillar, and the chief justice is a head of a pillar. So below these people vice president yalibadde teyenkana na bano yalibadde na wansi nnyo yalibadde wansi w'abano but because ajjira mu kisiikirize ekya president bali bayina gundi zaabwe there is no way kyenabagamba ti a spokesperson of the president for 14 years how can I go to the media center how can I go to New Vision how can I be an advisor kubanga advisor kitegeeza I'm under minister in charge of the president if I want to write to the president through no Sindama because Sirimu says the only person in Uganda who go moves backwards is a wish. Omulogo. Akakasente kange nkaliyo na Yesu kolayo. Bakakuwa mpola mpola. Kubanga ate kinkanachi. Nemutu katebekiteka mu mafuta. Kubanga mmanya. Mwe kye mutamanya ebintu ebyo biri very humiliating. Tikakati tugeze. Kakati speaker oyo nga yaze kuleta teeka mu parliament. N'okwogera nti speaker kiyinza omulemu kubanga has taken over 20 years being referred to as a speaker. Kenya waliyo omusajja nali njagala nnyo mulaba nga ahonalinga speaker. Kenya waliyo omusajja bamuyitangani yali Kapalo. Kapalo was a speaker for more than 20 years. Kandi bwe yava mu buyinza najjanga MP kuba Kenya speaker janga MP. Yes. Naye bwe bamala okumulonda kuba speaker to be neutral eri bajjuzaayo nabeera talina kifo kyakiikirira. Kapalo yalemwa. That is like a say this material mubuuza abaana omwana bw'aba head prefect nga ali mu senior 3 ne bamumujjako ayinza okuwa ebigezo era kituufu kubanga status eri gyabaddeko eyokugenda mu office. Yes, era nti abali bagesibye bakkirizaamu they did against my gun bankugamba tigwe bw'oba head prefect you are olya n'abasomesa olowooza wenkana nabo but oli mu senior 4 n'emyaka 2 n'emyaka 3 emakerere they are 5 years ahead of you but you are rubbing shoulders with them olowooza nti wenkana nabo ekitali kituufu banno bali mu prep naddala bano abaana musimanyi kwaya y'essomero nze abange tebagibeeramu apaana abaana abange banno bali mu prep basoma nti gwoli mu kukulaminga luyimba lwe baleese anything that is not examinable by your neighbor wange tabisomayo namujja nemusikawo anti kubuulidde finished one nti abazungu be kye bakola yenzikulu e Bulaaya singa akyadduka first run acquire money get married yenzikulu yadduka emirundi 3 dokita waate n'alumufunyiza dokita yennyini yamukola ekigambo manager we ngaye muyisa bo yes n'ogamba nti kakati ate lema afumbirwa nti kusasa akabina kaseruga ate sitaawasa sitaafumbirwa akabina ke kabaleeta ate kabakati akabina abalabi yes abalabi ne basanyuka yes that's why these people don't last in the mugundi zaabwe kakati yes nti abantu bana ebintu ebyo tebabitegeera tekati tulabe ambassador Mukiibi was the Minister of Foreign Affairs kakati once you become an ambassador you are under the permanent secretary of Foreign Affairs kakati look at the embarrassment kubanga goli mukama wo ate kakati mukama wo era kyosaba kyonna ajja kugaa nti when you were here enteekateeka bwe yatambula kakati ambassador Mukiibi yali foreign minister mumusindise mu ggwanga eddala awaayo ku credentials ze Minister of Foreign Affairs amusoma is a former Minister of Foreign Affairs what led you to be demoted problem ate abasajja balemera ko anti nze kyembagamba no services zino ez'obwereere ziba bikama let us solve one important thing let us have a senate
olukiiko lwawa tulina ba bishopo abagezi abawumula tulina ba masheeka abagezi nga House of Lords eyebungereza ndio kakati sentamu kakati ali mu House of Lords ekigenda okubaleeta wano obuzibu kiri kimu Rwanda ina Senate Burundi ina Senate Tanzania ate ina Zanzibar government mainland government ne union government ziri satu kakati Kenya ina Senate why don't you have a Senate Senate ya mumujitya Rwansonga timugula ababaka ba parliament okuyisa ebiteeso ate bali bibandiko ate nabali bajja mujja bagula ni hata bagagga banabagula anti kubulidde kyekitibwa kyokka but it is embarrassing mbabulira myamuli a realist ndi kakati nzireyo nga ntingola mu new vision nti minister ambisa mu meeting ndikati ndiruda ndikubiria center ngoyo mwana bwe yali alowoza omukobe yali alowoza kunjoka joka ngojuka sina wafe bochi bali bagala kufulira se it can't happen ekyo tikiriyo let me do my private work when the president wants me to do his work let him provide a job a budget for me nesobola kubeera mu government kakati mukutambale awe wabatabula nti mumulowooza nti on speaker yali badde yamaze ngawumudde chief justice yali badde amaze naye bayogera ne bagamba nti akome chief justice kyatawumula nakomawo nafuuka justice atanda somebody's administration tokisobola nakisobola let me tell you omukazi bwanoba nalage wamwenyina bayumba ne mulamu we buli dakiika yes why this one is used to an independent family kakataze wano ate abakazi abo balina amagezi agagobawo ki balamu baabwe nti omuntu mulwadde wa lusa gweoyagala lumonde ono mulwadde wa lusa emmere mugijula sawa 10 kati omukazi ono obukodyo bwe bakozesa okugoba bannaabwe baganda babasajja bwajjene wa mulamu we abutegeera mangu this one is interested in chasing me away kakati having been prime minister having been speaker having been chi to accommodate nti kakati kadaga yasalamu amagezi n'agamba nti kintu musoke bamujja kuba prime minister yasigala emupi niyitira wakatebeke ng'ati okuddayo mu backbench why ngatayiza kutuula mabega kakati speaker naye n'agamba kangende eri ku kingdom gundi building nkole ki mba nteeka gundi office naye ebyo byonna tibikola you come again to parliament to pass money honorable speaker sir ani minister through now that the bill no we should find ourselves in fact Kadaga would have retired at her institution teyali jigaseko government yeye nyini yajeterewo gayiye ngababaka baveri bajawano bayigiriza anti Kadaga yeche yazula kyali kimu Kadaga yakizula ti ababaka bangi bemulonda aba equivalent bagula empapula nga mu butuufu wa P7 oluzungu talumanyi point of order nga bamutawana nga tabitegeera ne kuteesa yakyogerako tibanna bambasada bibampa titulina bakalya diplomacy ye Museveni wants to solve the problem nti ab'omu kitundu bajja ne bamugamba nti omwana waffe talinaaki mulimo kakati n'agamba nti mugende mu foreign affairs agende egindi kakati it would be under government oba minister of foreign affairs to start an institute gye batwala ono gundi ambassador gwe balonze n'amalayo emyezi 6 n'asoma diploma mu diplomacy nga bamuwa contract ya myaka egi emyaka egi emyezi 6 gyamala nga tannagenda asome diplomacy kubaka katwalina omubaka waffe Belgium ne bamuyita ku party ey'abakongo kwembase y'abakongo bamukuba katono bamuttireyo anti twali twekipayinzebwa tulwanidde ekisangani twanoonya ebintu by'abakongo baba lyawo nga z'okunywa omwenge ku party yabwe abakongo bakuba ambassador wa Uganda katono bamutte ku mukono gwabwe kakati that one would have been advised ntolinyayo bano bo out of African solidarity bakuyita kati Gaddafi bambasada ba Afrika bonna abatalina mirimu Libya yatambulaga nabo okulambula ebintu every morning nga balipotinga ku lubiri lwa Gaddafi n'abateeka mu nyinyi kutambula nabo African good African ambassadors who had nothing to do with you can have
Muslim, a Christian, omutwale Saudi. Bakabaka be Saudi balabwa muzikiti. Kati gwe twalayo omukafiri akoma Jeddah tatuuka Makka. Banakakasa nti alina buzu. So you see, kati ebintu byammwe ebyo bye bibalema okutegeera ebintu nti ensi yammwe eri upside down. Toyinza kubeera deputy headmaster or a teacher in a school where you were once a headmaster. Tikisoboka. Kiriza ogende. Let us create two things. One, let us train our people in the management. Yes. Tekakati abasirikale abonna bemulaba president balitayalinga abo ne bona bawa billion 3 mu myezi 6 oba emyaka 2 baba tebafudde bajja kujja bamusabe. They need for training a person from killing and surviving death into a businessman is not easy. Kadaga chimutawanya. It's not easy. Yatya obulamu bwaffe obwene waffe tuli. President abayita nga bakulu banne n'abaga nti nkyakwetaaga onkolere kino. Waka kati ya Museveni enkola ya Nyerere. Nyerere yakujjanga kubwa minister n'akubwa DC. Yenga aganti I need an experienced person here. But for him yebu akola. But as a human being I cannot. As a human being abala bakikola niyenze manyi involvement nti let us ask ti mukazi wabadano bye namugandi akomewo nenga house girl. Do you believe Mbabazi is a happy man? Nti a former super minister has been appointed as an envoy ku Sudan and Ethiopia limited. Bamukuba is not see special envoy in charge of special duties has an assignment on 2 countries, Sudan and Ethiopia. Yes. Yabikiriza banna byabufuza kugamba nti gwe ne boba ofuse ala district gwebera wo ogumira we get vehicles to get katizimbalaba bad advisors zimbawulira ntimanyi baba medical care simanyi baba bagenda ku mukolo mitwala 5 simanyi bagenda kukola kimbalaba kakati obwe bakuumirayo gwe tofaanana bati bafaanana naawe bw'oyinza okuganda ekitolabye oyo omuwala bw'ayimba ti gyozalawa abala bagikonda but where you picture them nti mu magye temulimu nti having been a general you can be a platoon commander. Kakati ono yali amme commander is a minister kubanga soldiers salute ministers. Kakati ono ye Abubeka Yanga entrepreneur uno agambye nti no yebaza nnyo omulimu gw'okoze okugusa ensonga n'okuyamba president Yoweri Kaguta Museveni akyogeddeko. Omulala agambye nti no lwaki bwe bakwata Alan Sewanyana ne Segirinya ebijambya byasirika. That's a very good. On addition kiriwekiti tekiconcluding nnyo. One nti nabali abali babikola bayinza okutegeera nti batuguddemu. Two, even the other DC Masaka was removed. The powerful Bamwine bakuba mukwano gwa babokedde bote bamuwandiikako but he was removed. Yes, changes took place. Kubanga ye kakanze kakayangamba ti ye mukubuliza kaka yagezola nga okutema ebijambia kwali kugoba pipeline. Yes. Abantu nokisa mafuta. Pipeline ya Tanzania. Yes. Abantu badduke mu kitundu ekyo bali bekufuna compensation. Bwe bakola gende bunyolo labe oil wells sibayo wo lutegera ndi amafuta gali ne babatema nibadduka gende abagungu nali sibawuliranga nako nti abagungu n'abaji beti binabalala beti myebulisa that was oil bakugambe bunyolo nti men of those banga olulu balwana gali mu bitundu omuli oil from northern Uganda bafa gundi Moses Ali and others. When you go there in Bunyolo, they will tell you that most of the people, once they hear, teri kirungi ngagwe kubanya information before. Onaliwo. Information igwe is a power. Kati bano baba bali munda. Tolaba nti abaganda bayonona nnyo sente endayiga lwaki. Andu Cohen yabaga nti amafuta gali Bunyolo. Ne batamanya particular Bunyolo wa. Wegali. That's why all efforts okubajje Bunyolo abaganda lwali lutalo kakati waliwo omuntu omwali mu government wa amaanyi
naye kuleke wamala ayinako olusuku lunene abaana bazuula amafuta kuleke wamala n'abakwata n'abasiba bali mu kkomera naye bwe balivaayo abaana b'omukazi gwe abaana bo babeewerera kubanga ekikere bwe kibeera mu mazzi wansi tekimanya nti gakendeera babayitawo bategeera nti gakendeera. These boys bali bakola ministry ya energy ne bazuula amafuta mu lusuku n'asimbawo n'awambawo in Buyikwe. They discovered one of the largest gold mines in Buyikwe, and it is alleged it is exactly Sagundi. Fefeka. Serubogo. Katonda wange. Era n'oyo omukazi bamuyita mpima bamukuba mu kalulu. Eyo area waliwo n'ennaku ezo baali basima Nayikondo ne bagwa ku ggolo ly'omuyitirivu. Katonda wange. So when you see movement of people n'olaba wano nga babagoba wano, these people get prior information. Abafuna information. Yes. Awayitirivu. Yes. Kati kwa musenyu gw'omulwera abachina bagutwala. Ne bakula mu glasses. Glasses biki? No, fossils. Lwera omugga Katonga gwali mugga munene nnyo. Kubanga omusenyu guno ogukuba plus guba gwa mugga. Yes. Era bw'osoma ebyafaayo bakugamba Katonga yali ateeka mu mbaasa ku nnyanja. Omugga Katonga wali guyiwa ku nnyanja. Kakati bwe wajjawo kye tuyita down warping. Lake Victoria was created by down warping. Ekintu kyagwa munda muli. Lake Victoria nebeera neyetondawo. Kati guno ne gukwata mu Victoria. Anti kuva Kagera. Yes. Guva eri. Kati kwe kutandika okudda Misiri. But originally kakati ogw'omugga Katonga gwali mugga munene nnyo. Katonga yalikoliva naye. Era bw'ogugoba ogwo Katonga oyo atuuka mu Tanzania nga bagenza ogoba Lwera oyo. It goes through Uganda into Tanzania. Kati abachayina abo science wabo muyitirivu nnyo nti gwe yewa mu mbendo omanyi nti bayina obumu obukebera ettaka nti muli mu ggolodi. Kakati omuntu akusooka tolaba abachayina babeera mu nsaalo lwaki ensonzi abakazi ekulya ebbumba kati ensonzi ezo zemulaba zirimu kire agumya amagumba g'abaana neziwunya bubi anti kubulidde nti bo baziyola bazitwala abachayina babeera mu nsalo kubanga bo beesiga eddagala ensiri ne zibatwala kati ate mujja kulijjayo omuntu yenna kasita amanya nti musaya nti ali advanced tomweberegamu. When these Chinese see us kakati bayina kokota mu Lake Victoria, friends of Lake Victoria, that good minerals ziri mu Lake Victoria ompitirivu never data place nti environment never data abachina ne bagamba bachiwayo dola mutwalo gumu bababuuza ti abachina babadde bete ku musenyu ogw'omulwera nga bakutwala waabo abakukisabe bagamba. Do you know sand is not classified as a mineral? Tubadde tetumanyi. But can't you get implement out of curiosity? Why is it that the Chinese are taking this sand? Mumbeera suspicious ntino wateeka okubeera wewe. Wana Abayisirayiri amini okubagoba kyali. Batwalanga ettaka. Ettaka nga balitwala ndi balimirako ewaabwe. Ate batusinga bandatu n'okulima. Yes. Bo omuntu yenna akusinza science. Omuntu akusinza science aba akulese. Kakati bano abantu baffe because this is tukiyita primitive capitalism. Okusaddaaka abaana okukola ki nti ayi challenge yo. Nti amaanyi ge tutaddeko basegirinya tugataddeko ku muvubuka ono w'Inansana gwe baakwatanga ttaabawala n'abadruilinga keesi yeerabikako even mentioning kubanga omulamuzi bwakwata n'akusimba mu kkooti ye baali bamusimbyeyo buli nnaku 14 okomawo eyattanga abaana abawala. Amaanyi ge tutadde kuyatta ku basegirinya ge tutadde kuyatta abaana abawala. Amaanyi ge tutadde ku basegirinya ge tutadde kuyasala omutwe gw'omwana guyingize mu parliament bakuteekebwa kadaga. The reason is this. The media does not highlight this. Kuba media sets the agenda. Era bukedde kasaba amazajjo kuba nekkalira nabagamba nti bukedde eyagala nnyo okulaga Segirinya. Why? Segirinya all efforts n'abalamuzi baali baagala Segirinya asigale nga MP. Nabaga nti eri mulamuzi asobola gamba tinkuwadde obuyigirize by dismissing ekyokubiri ekikutegeeza nti Segirinya bamulimu b'amaanyi nnyo kidandala okyamuwulira. Yasirika. Yes.
bamutunzamu kano oba bamuwa sente nti kakana bakusegirinya kati segirinya lwaki ali mukomera anti nkugambye nti bw'olabanga Museveni ng'akoze ekintu nabagamba gye ne mbagamba nti omusajja ayinza okuwala n'akaana akazannyira ewuwe nga buli lwajja akatwala kagudde buli lwajja yeekwasa ekintu kakati nga ye yakazigadda nti kekakimira omusajja mukazi we naye nga takyogera kati ffe mu byalo twamanyanga nti ku ssaawa 7 manya abakazi bagezi abakazi baga nti omusajja talinnya mufumbiro lwaki tomanyi nti omusiguze w'okukyala omuvubuka ate yakusooka okulya emmere anti bagibikako n'ekibba era akaana mwakalabanga buli mukazi ajja n'akaana kamwennyina ekatwalira oli ali ate gwe tokisibwa kujja mufumbiro kyobala abasajja bamu abedda basibanga ebifu by'ennyama ebyabibala kyobala nti nkoko nkulu mu nkoko kasita omuganda yakugambanga nti nkoko nkulu ogirya ne munno waayo kasita omukazi enkoko ejja nkoko nkulu n'agisena n'agiwa omugenyi aba akutegeeza nti musajja munno newaka ayinawo abaana yes that's what ate omukuba aba akutegeezeza eyo simbo yes yeddiini y'abaganda nkoko nkulu kasita omugenyi ajja ewaka muliranwawo ate bayendanga waliwo emmotoka omwana birungi si birungi omwana bayendanga ku miriraano okwo mpolampola era kyobulamu omuganda agamba nti envunza erumu muteerabibwa mugenyi waayo envunza kasita omugenyi ajja watumanga mwannyoko temukagundi yonna mwagalako mugende mukebera omwana waffe bakebera obugere bakebera bannanga omwana akoze mangula bayina enjala kakati abakazi b'ennaku zino bo bagezi bajja bamusibye busokisi kakati busumulule mwana so kakati nze mmanyi nti the way I know President Museveni Museveni does not witch hunt people. Yes. Museveni talina personal vanity. Museveni bw'olaba alemedde ku muntu anti ye tayogera. His problem nti ye tagenda mu mawulire. Era nabagambye nti nze nsaasira Besigye. Bw'olaba omusajja Sheikh Museveni ng'enkya Idi Aduha basala bisolo n'akwata kapa 2 ezitasalibwa n'aziteeka mu box. Kakati Besigye engamira bwetabaala mu lujja bwe kuba obutandaalo bweyatera ono awagala anoonya ekisolo kyanasala ku Idi nga kapa 2 ezitasalwa ziri mu bokisi laba engamira gye bayita Besigye n'embuzi gye bayita Lukyamuzi n'endiga gye bayita Lukwago laba ziri mu lujja bwe zisamba obutandaalo ono Sheikh Museveni awagala enkya waliwo Idi Aduha waliwo ekisolo ekiyinza okusalibwa endiga Lukyamuzi evuddeyo embuzi mabike evuddeyo engamira Besigye evudde zitomera butandaalo bwe zitomera ngati Sheikh kapa zine 2 ezitasalwa zine kapa 2 ezitasalwa amazozi galira mu bokisi kati alina kusala zino kati zino zibatisana na kufuluma abazi kati kugalize asobolo zisala waliwo omusajja omukazi yayononanga ebintu ng'awaayira mwana ekyo kuntuni yayakyasiza omusajja kukwata embooko yakuba omwana embooko omukazi aga nze mbyasa omwana wange tomutta yamubafulula biswa anamalawo ono Ajuma Najuma Simanya from Busia. We are waiting to flatter, humble, disagree and debate Rwembao in elections. Kakati oyo simutegedde. Anti nawandika akatabo. Nti omukolo w'Embaawo ng'asaanyawo Obwakabaka bwa Musanje. Nembaga nti waliwo ensinga bagiyita Bugenya. Kabaka bamuyita Musanje. Kati Musanje yalina mukoddomi we nga mwita Rwembaawo. Rwembaawo ne bamulimba nti asobola okusikira Musanje. Dano nakati kaddera oyo mwewu. Kakati n'atikomya abantu mu lubiri obbamalamu. Mwalimu akasajja nga bakayita Mirandira. Kamirandira kali kakubi kantongoli. Nga Musanje akagala nnyo nako n'akagoba. N'akafulumya. Rwembaawo. Kakati gundi Musanje yalina mutabani we nga yamutuma Mukenzi. Mukenzi yali mutani wa Musanje. Nga Mukenzi yali mutuma kulengera wala. Akenga kumutuma Mukenzi. Kakati Musanje abaali abantu bonna bamuweddeko
abantu mu lubiri lw'embawo abagobi ayagala kuwamba bwakabaka ate nga simulangira kati eggwanga lye bayita Bugatanza eryagala okulumba Bugenya. Kakati Musanje atuula ne mutabani we Jeno gundi yalagawa mumbowa wange gundi nti oyo lw'embawo yamugoba dda ate gundi yamugoba dda ate gundi nti oyo yamugoba dda katukoze tutya Bugatanza tetutwala nti ati kino okukola tukwate lw'embawo ayogera abantu bano gye badda Musanje ng'alagira Mukenzi nga bakwata lw'embawo. Lw'embawo yalina mikwano gye waliwo Kobusegu waliwo Gonde bamwitangani waliwo Kobusegu no kitegeeza asaasanya butwa Kobusegu kitegeeza omuntu asaasanya obutwa nga waliwo Sungula kalina omutwe nga gulinga kwa pusi nomwita Sungula nga waliwo kakati Mukenzi yabayoola mu kiro eki n'abayisa mu kibuga ekikulu bakiyitanga Kampala banyo n'abasibira mu kkomera ly'erizinga bayitangayo lizinga ekkomera baliyitanga ly'erizinga n'abayoola bonna kati abasajja bonna Musanje n'atuma Gundi Mukenzi ti abantu bange bonna ono lw'embawo be yagoba bakomewo endulu ne zivuga mu kibuga ekikulu Kampala banyo endulu ne zivuga ate Bugatanza yalumba kubanga yamanya bajjeno bakomyewo kale oyo kekatabokera nawandika bambi kakati ono abuuziza nindowooza kino kiri obvious nti nno omwana bw'ayita science subjects n'agwa oluzungu asobola okufuna first grade muserugazi tasobola ebyo bibiri mathematics ne gundi akati ono aweereza ekibuuzo n'agamba nti baagala okwongera okubatangaza ku nsonga gye wayogerako luli eya Buganda Land Board okubanga teyina buyinza kugaba teyina in fact ku luno next time ngenda basomera nabaga nti there are two institutions. Yes. Institution ey'obwakabaka kabaka tayina buyinza busala misango na bwa byabufuzi bwenkana chairman Willis wano yayina kubeera n'abataka be kutuuza bataka kugolo gundi nyimbe kwanjula kakati institution eyo yeri Emmengo kati Museveni n'ateekawo institution ey'okubiri nazzawo gavumenti ya 66 Obote gye yakuba kati bano baddira ebintu ebikadde ebyali muweri Obote gye yakuba ne babiteeka muwenemu ya Museveni ate nga tebisobola kukola mu lwaki tebayina buyinza bwa byakiramuzi ettaka likwatibwako bulamuzi nabyabufuzi especially kakati eyo Buganda Land Board efuga ttaka lya kabaka lyokka anaye eyinza obutalifuga lwa nsonga titeyina buyinza buli naye kabaka ayinza okanateekawo kampuni yange kyokola abagiyita Buganda Land Board Limited kampuni y'abantu babiri Ssaabasajja Kabaka ne mutabani w'Ejjunju efuga liri 305 era ab'emukono balwanagana n'aba Buganda lwaki embuga z'amagombola tezisobola kutwalibwa mu Buganda Land Board waliwo yika 40 kakati ate bana abagamba nti no twagala ebintu byaffe babizze Emmengo bikyakola anti they don't bali blinded n'ekintu kimu bali blinded n'ekintu kimu kakati kankibanyo kubanga amasaza bagazimba lwa pamba wa Baganda bwe basonga singa tugamba olwaleero nti Amini bwe yajja yasanga waliwo Bokoto Nateete waliwo community waliwo banese ekimwanyo banaani kakati Amini yina agamba tukole Uganda Muslim Council is a company by guarantee it is assumed buli musiraamu member nenga talina mugabo gwakoze nenga buli musiraamu member kakati ate ne yakabaka yabwe babiri ne mutabani so kati olina okwawula nti singa Bokoto Nateete yeyina property yayo community yakakungulu ng'eyina base kimwanyi nga bayina kati Uganda Muslim Council bwe yalivuddewo nga n'abatabuliki bayina ebya ate biddeyo mubali abali bananyini kakati as we speak today 1966 kabaka yayina private estate ye mailo 305 zokka ng'embuga z'amagombola administrative centers
eza gavumenti ya Buganda eyina obuyinza bw'ekiramuzi weri regional government. Mengo was not a state, it was only a regional government, which means Mengo eni ya Kabaka esala emisango gy'ebika yo ya misango gy'ebika kooti ya Kisekwa, kooti eri Mengo ya Kisekwa yabika. Kakati bano baddira amannya amakadde Buganda Land Board ne balituuma okulowozesa abantu nti yeeyo nze tamale mirundi n'abaana bange be batamale emirundi bali bwe bazza omusango bakwata nze obanze bwe muzira bakwata nze that's a name. Buganda Land Board eri Mengo current teyina legal gundi yonna ekwata ku ttaka except Kabaka erirye ng'omuntu oba balibbe eryo lirye naye batamu n'eri abanamasole ne bateekamu n'eri kati leero okuluno ogana abamyuka leero okuluno ogana abamyuka n'ekiwalabi egana mumyuka leero okuluno ogana mumyuka ne Katikkiro ogana mumyuka leero okuluno ogana mumyuka ne Makubu yagana mumyuka leero okuluno ogana abamyuka n'Empanga agana mumyuka anti kati bagenda kusoso kubanga kati ono mwogezi w'ekitongole kya Buganda Land Board avaayo n'agamba tayina kyamanyi bagamba Mayanja byayogera bya no Mayanja is a lawyer ngenda Barrett ambagambye nti akakiiko akalifuze ettaka eryo mu mateeka bakayita regional land board akali mu gavumenti eri Museveni yazaawo Museveni restored the 1960 government, regional government that Obote abolished is in the constitution with legal bumubuza abasajja bakulu abedda nti Buganda Land Board yedda yafuga ng'ettaka lya Kabaka bolowooza Buganda Land Board kyeyaliwo Buganda Land Board efaanananga Uganda Land Commission. Kwegamba government yagisikiza Uganda Land Commission, Uganda Land Board eri yaliwo yedda. Anti yakomawo nkugambye olwaliro mbadde mbabuulira ne mbagamba ti government y'Emmengo bamala ogikuba Obote yajjawo government n'ekigambo Buganda n'akijjawo nefuuka central. Twalina West Buganda ne East Buganda amannya bidandisali mu local government n'agajjawo na ebibuga ne bifuuka Masaka Mityana ani ne byerabirwa amannya gaabyo ekyokubiri nti ne baleetawo ekigamba 1+3 bidandi yekireeta wakiwulirako nti omuntu mu Uganda omubaka wa parliament yesimba mu region zonna 1+3 obululu bwofunye mu constituency eri mu Buganda bugattibwako constituency mu Ankole ne mu Northern ye bidandi yali agala kuba Kabaka yekka baveewo tufune abantu abasobola okutunda ebweru kubanga owa Kabaka yekka nga tutunda bwe tulina Kabaka yekka mu Acholi era bagenda bateekewo Kabaka yekka mu Ankole ne babakubirayo ne bagenda ebusoga nti bateekeyo Kabaka yekka basoga ne bateekawo kibazenga yenka kati nkubulira negamba nti olw'okusaanyaawo Buganda eyo mbadde mbabuulira olwadde mbagamba Obote yateekawo akakiiko k'abasajja abo ke katunda Bulange bagitunda yatundirwa ku Nyondo bagiranga the Minister of Defense was the highest bidder. Obote constituted a committee of Baganda 4 people and the chairman is still alive. Ni bagitwala government negitwala we kugitoma Republic Land, the Public House, the Public Lake, the Public Road bagitundira ku Nyondo bagiranga naye sente ezavaamu Obote teyazikwatako sente ezavaamu zaweebwa akakiiko ako ne zizimba ekizimbe ekyeri e Masaka ekyakugwa ekyali ku bikondo ekyakuwa Abatanzania ne bazimbamu ekyempigi ng'Obote ayagala okusaanyaawo ki Buganda kubanga Machivery agamba bw'oba oyagala okusaanyaawo abantu tubalekerawo akantu n'akamu akali bazaayo gye baava kakati Obote bino byonna yabikola Republic olubiri n'alutuuma Malire kitegeeza omunyago Malire Barracks munyago munyago they were defeated humiliated n'olubiri lwe ntulutuumamu kakati Museveni bwajja n'asanga n'aga no regional government ya Buganda eddewo regional government eddewo regional tier anti tier means a chamber originally Buganda yali teyina district gaali masaza 10 kakati bwe tufuna district olwaleero Museveni kyava abagamba siyinza kujjawo structure ziriwo
mwegatte Buganda we yavirawo yayina amasaza. Today we have districts. Yes. Nachi. In fact amasaza kati downgraded. Batekawo erosifo ne Uganda. Ngatina mu Uganda yateri. Yes. Bajijja. Kati kitegeeza Museveni n'abagamba. Obuyinza bwe nateeka ku kina Baganda mu kusooka devolution of power. Obuyinza obuli ku byalo tebusobola kuvaayo. Tekisoboka. Kakati nobuli ku DCC jja bujjayo. Naye ebintu bya gavumenti byonna amasomero amalwaliro agawaggulu gaki mbibawadde mu bya administrating mu regional government. Ne bakolawo olukiiko lwa Buganda olulonde n'abanaalubeeramu. Ne bakugamba nti anaakuliranga region ya Buganda banaamutumanga erinnya lye baagala. They did not want to send Katikkiro. Kubanga Museveni yabagamba timuteekebwa enkiiko bbiri zenna nzisasule. Olwamu olwakabaka nduwe ssente na luno nduwe ssente. Olw'ebyobufuzi. Ne bagaana kuba tebaagala kitegereke nti enkiiko ziri mmeka. Abafuzi b'ennono bonna baweebwa $5,000,000 ezakabaka yazigaana okuzijjayo. But it's the same. Anti bwe zigaana ne bwogaana ozijjayo akuuma Kyabazinga, akuuma Kamuswaga, akuuma Isaabaluli wa Special Forces. Era asasula gavumenti. Ate kabaka akuumibwa Bambowa. Mutesa gwe baali bawadde abasirikale 1,300 abaali bamukuuma. Kakati wano Museveni bwe baamukubira waali wamu. Baagamba ti gavumenti ya region ejja kubeeranga Mmengo. Ab'Emmengo kasita baagigoba. Ne bategeera bwe tukkiriza enkiiko ebbiri Abaganda baba bategedde teri gavumenti ezzeewo. Kabaka alekewo kino after all tebakitegeera. Abaganda tebakitegeera. Nti kiri tukisse naye tulina kino. Like a man nti omusajja bayinza omuga nti waayi tukuwa obufumbo obutukuvu n'agamba nedda. Obufumbo obutukuvu buno like me. Nze nkuga nti why am reacting ebyempeta yammwe is one two things. Ewaffe omukyalo w'empeta kitange gwe yawasa teyazaala. Atali wapeta yazaala. Ow'empeta n'agenda. Gw'olyayo abaana b'omukazi ow'empeta. Mmange yava mu Busiraamu yazaala abaana. Yazaalamu abasajja emberenge. Nesibeera nnyo excited nabye. Ekyokugatta. Nze kasito ngamba nti omwana omu afuuka bastard born outside the wedlock or dividing mu baana bange. Not understand this. Bonna baana. Naye okutandika obbasotolamu nti born outside the wedlock. Simanyi ani kimanyi bastard simanyi biki. Kakati abasajja abamu kaani bbiri rakitant okuwasa empeta because of this. I'm going to divide into my children. Yes. Abaana b'omukazi ow'empeta bagenda kufuuka superior. Yes, kubana atabala. Let me believe in my traditional marriage. Ngende omukyala mwanjula empeebya ebintu byabwe nkole. Kakati n'Emmengo yakitegeera bamukubu yabaatuwe. If we allow Museveni to create two chambers, kwa Museveni yabaga n'olwakabaka ndi mwetegefu tuwa omusaala. Olwo lutali lwa byabufuzi olw'ebika. Na luno lwe mutaddewo olulonde nalwo nja tusasulira. Baagaana. Because Baganda will wake up. Nti uli temuli. Oluliwo kati. Bajja kukigaana ekyokubiri. Kabaka wa Buganda bwakisa omukono bakwata amannya g'abalangira abava mu lunyiri lwa Ssekabaka Muteesa ow'olubereberye bakakungulu babajjamu tebalya bwakabaka. Endagaano y'olwenda yabajjamu abaprotestants abakristaayo bali tebasobola kukkiriza kabaka musiraamu. Bakigaana. N'ekyokubiri kabaka wa Buganda takomola tayiwa omusaayi ku nsi. Ate bali bakomola. Kakati babajjiramu ddala. Kati amannya g'abalangira abo kuba abalangira bakuumibwa wakasujjolo baleme kutabwanyani muganda wa. Era Saabalangira kuwulya bwe nali nzingizizza. Saabalangira taba muganda wa kabaka. Taba close relative. Close relative takola ki? Njagala tusiibule.